never allowed to come down because of any intimidation, any blackmail. Never allow it. Whoever is, we know the people who are doing it, but you must stand firm. And we must take this country up to where we want it to be. I have my 10 years as a deputy and 10 as a speaker. I have my 10 years as a deputy speaker, at the same time 10 years as a speaker. Bigambo ebyayogerebwa speaker wa parliament yeggwanga oba abadde speaker wa parliament yeggwanga omukyala Anita Anet Among ebiseera ebyo bw'obanga obijjukira bulungi. Wabula ebigambo bye yali ayogerako yali ayongera okukakasa babaka banne era olutula lwe yali ali mu kukubiriza nti ye ajja kubeera omumyuka wa speaker emyaka 10 era emyaka egyali egy'okuddako 10 abeere speaker ajjudde. Wabula nga yakamalako emyaka mitono nnyo nnyini ddala nga n'ekisanja ky'obwa speaker kyawedde, ensasage eyongedde okubanga esituka n'essekusituka yenna. Otuukidde olunaku olwange nakusomesi 15 Mayo mwaka 2026 ng'ennaku 2 zokka emabega, ennaku z'omwezi nga 12 Mayi, ekibiina oba ekisinde the Patriotic League of Uganda oba kiyite ki PLU ekikulirwa General Muhoozi kyavuddeyo nga kiyita mu ssaabawandiisi waakyo omukulu Honorable Kabanda Daudi Kabanda ne kirangirira nti General Muhoozi yabadde asazeewo okukyusa obwanga n'obuwagizi bwe bw'abadde yateeka ku speaker Anita Anet Among, era ne bannyonnyola nti omulundi guno General Muhoozi tajja kubanga ateekayo yadde olugalo okubanga asimbirawo Honorable Anita Among ekibuli oba okubeera nga amuteeramu omukono okubeera nga addamu okwesimbawo n'okubanga atwala ekifo ky'obwa sipiika. Kati nno we tutuukidde enkya y'olunaku olwange nakisomesi 15 Mayi 2026 the General, the CDF era akulira amagye g'eggwanga lino ate nga ye mutabani wa president w'eggwanga General Muhoozi amaze okubanga akola okulangirira mu butongole n'atuwa sipiika omutuufu addako. Nkugambye we bukeeredde olunaku olwaleero, enkya y'olunaku olwaleero General Muhoozi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X formerly Twitter amaze okubanga alangirira omuntu agenda okubanga adda mu kifo ky'obwa sipiika oba ye gwawanzeeko eddusu ono ng'agwaddiza mu kifo kya speaker Anita Anet Among gwabadde yagamba nti ajja kubanga amuteeramu akabega, wabula gye buvuddeko ne yeekyusiza mu kitinga embazi. Omukulu alangiriddwa ye Honorable Oboth era nga General Muhoozi agamba nti bwe kataligirya oba bwetaabeera embeera ki Honorable Oboth wandimulaba nga afuuse sipiika. Kati katusooke tuddeko emabega tulinnyemuko enta tutandike okubanga tutambula mpolampola okwetegereza wa ensonga zonna gye zaafubutuse. Enkya y'olunaku olwaleero General Muhoozi nga tannaba kubanga akola ekirangiriro ekirese abangi nga beewuunaganya. Asoose kubanga kugamba nti there is no speakership battle. Our God Jesus Christ won that battle a long time ago. We already have our new speaker supported by UPDF. Olunaku olwaleero General Muhoozi asoose kukakasa n'agamba nti bye muli mu kutambuza mu mawulire mbusimanya waliwo olutalo ku bwa sipiika biki. Agambye nedda ssebo tewaliwo wano olutalo lwonna. Ffe twamaze dda okukakasa ani agenda okufuuka sipiika. Era we wayise eddakiika ntono nnyo generaali n'awandiika n'agamba nti I have my mother's blood. Abagahe abayombo. She is my hero forever. We do not believe in discussions. We only give orders. Oba ontegedde bulungi. Jenerali ng'agamba nti alina omusaayi gwa maama we gumutambulira mu mubiri gwe. Abagahe abayombo. Nange siina bwe nsobola kakuvvuunulira tekali mu luzungu. N'agamba nti maama we ye muzira we ebbanga lyonna. N'agamba nti bo tebakkiririza mu kuteesa. Bato wabutoyi order.
oba balagira bulagize. Kati olumaze okubanga agamba nti bo tebateesa bawa buwi order waviriddeyo n'awandika nti we have already made our decision on the new speaker. Mu bracket n'awandikamu nti a man. Men were born to lead. That's the natural order of things. Kati kano kawulirize bulungi kandibanga kalumyemu ku ttiimu Aneta Amongo. Nagamba nti ffe tumaze okubanga tukola okusalawo kwaffe okw'okufuna sipiika omupya. N'awandika mu bukomera nti ate sipiika ono musajja. Wamaze n'awandikako nti abasajja baatondebwa kufuga oba kukulembera. Era n'agamba nti ye embeera y'ensi, the natural order of things, nti obutonde bwe butyo bwe bwatondebwa era bwe bulagibwa okubeera. Kati wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omuntu alina okubeera nga adda mu picture. Ye mukulu gw'olaba Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa bwe baawandika ekipapula jjuuzi naye baamuteekamu ne bagamba nti naye bamuggyeko omukono. Wabula olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba alaze nti ate ye bandibanga baamudiddemu. Era awandise n'agamba nti Honorable Tayebwa is a very good man. He is my younger brother. He has no problems. He is protected. Okawulidde bulungi. Kale bananane pakatitane Amongo tebazzeemu kumwogerako. Wabula generali awandise n'agamba nti Honorable Thomas Tayebwa ye musajja mulungi. Era n'agamba nti mutowe. Era n'agamba n'okugamba nti ye tamulinaako buzibu nti era musajja mulungi talina bizibu. Kati jeno n'agamba nti ye Honorable Thomas Tayebwa bajja kumukuuma. Awandisa kagamba he has no problems, talina bizibu. Kati abamu ne bagamba kati ani awa ayina ebizibu. Kati jeno ani gwagamba ayina ebizibu. Then jeno bwamaze n'awandika n'agamba those who doubt my power in my country, try me now and find out. Nti abo bonna ababuusabuusa amaanyi gange mu ggwanga lyange mungezeeko kati mujja kuba mukitegeera. Bigambo ya generali. So olumaliriza ebyo byonna bye bitutuusiza kubeera nga Jeno alangirira omuntu gw'aleese okusimbawo ku bwa speaker. Era agambye he has been the best minister in our government for the past 5 years. I want to be the first to endorse him for Speaker of Parliament 2026-2031. God bless Honorable Oboth. General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti omukulu ono gwasimbyewo yabadde minisita akyasinze mu gavumenti yaffe mu myaka 5 egisembyeyo. Era n'agamba nti yenga General Muhoozi Kainerugaba ayagala okubeera nga yasookedde ddala mu butongole okubeera nga asimbawo omukulu ono n'okumuwandako eddusu mu butongole ku lw'obwa sipiika bwa Parliament omwaka 2026 paka 2031. Era wano wagambidde nti ayi Katonda wa omukisa Honorable Oboth. Honorable Oboth bakira bagenda okumulangirira wano mu butongole ku mukutu ogwa ex General Muhoozi wamulangiridde ng'omukulu ono ali mu kutambula era wali ku Parliament abadde ali mu kukuba ebirayiro ebyokubeera nti yesimbawo oba ebyokubeera nti afuuka MP ajjudde mu Parliament. Era we wosobola ogenda maaso n'okuba nti omulabira kugambye no babadde bali mu kumulangirira aba PLU General Muhoozi Kainerugaba nti ye gwa wanzeeko eddusu nga n'omukulu ali mu kugenda maaso n'okuba nga alayira ku Parliament mu butongole. In fact General Muhoozi Kainerugaba olumaliriza ne Ssaabawandiisi w'ekibiina oba ekisinde ki PLU omukulu Daudi Kabanda naye n'ayongera okubanga akona mu sitampo ojja kujjukira ono yasoma ekiwandiiko ekyagoba Aneta Amongo kubeera nti bamwendoosinga bo ng'aba PLU. So omukulu gw'olaba Honorable Oboth olunaku olwaleero bw'atyo bw'atambudde majestically najja wali ogenda maaso n'okubanga alayira okufuuka MP ajjudde mu Parliament ekisanja ekya 2026-2031. Wabula bwe tumubuuzizza oba kitegeddeko nti agenda kufuuka speaker wa Parliament ajjudde oba nti amaze okubanga alangirirwa naye kennyini byabadde awulira abadde abiwulira nga lugero agambye ndinda ku bannange kati sipiika batya ani abagambye ebigambo ebyo mwana mwe mwagala kunsanyusa busanyusa nindiriyezenga ekintu ky'obwe sipiika ekyo badde ekintu sinnakimanyaako. I'm not and that I will preserve
protect and defend the Constitution to help people. You're the one who chose me. Gula Francis, I swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. Nkulu Honorable both abikidwako akasubi General Muhoozi Kayinirugaba wamu n'ab'ekisinde KPLU mukadeke kamu General Muhoozi Kayinirugaba still olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti no one should even dream of trying me. I will not stop for anything. Wamaliriza n'agamba nti NUP and Kabobi used to think they were crazy until they met a really crazy person, me. Nti NUP wamune Kabobi balowoozanga nti balalu paka lwe bansisinkana omuntu omulalu owaddala oyo nga yenze. Kati bwagala kati ekyo ekintu bwekityo Jeno kyayogedde kati gweoyagala nze nkyogere nga nkigattako ki okujjako okubeera nga buli bwendeeta posti zino eza generali abamu kummwe muba muli awo nga mukasona mwagala kulaba nga mputtulwa buutulwa sijja kubanga ngattako. So General Muhoozi Kayinirugaba still ku mukutu ogwo gwa the X formerly Twitter nawandika n'agamba we want an unanimous approval of Muzee's decisions in Parliament. SG Todwong and GS Kabanda must work on that. Jeno ngagamba nti baagala okulaba nga waliwo okuyisaamu okw'ebiragiro oba okwokusalawo kwa Muzeeyi mu Parliament okujjuvu. Era wano wawandikidde n'agamba nti ayagala Secretary General Todwong wamu ne General Secretary owa PLU okubeera nga bakola ku nsonga eno. Kati gwe bagambye ekyo omukulu Daudi Kabanda kwekwata posti y'omukulu n'ateekako ekifaananyi kye ng'ali ne Secretary General owa NRM. Ojja kujjukira nti Secretary General wa NRM ye mukulu Honorable Todwong. Kati ate General Secretary wa PLU ye mukulu Daudi Kabanda. Kati kyakoze kwe kuteekayo ekifaananyi ekyo gye buvuddeko omukulu Todwong yali wali mu yafisi ya Honorable Daudi Kabanda eya PLU. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Daudi Kabanda asiibye ali bize nnyo bukya bwakeeredde olunaku olwaleero. Abantu agenda maaso n'okuba nga akola posti ez'enjawulo still ku mukutu ogwo gwa the X. Era alina wawandikidde n'agamba this is not the first instance in which PLU has disagreed with the speaker on matters of corruption. When the commissioner led by Honorable Afoyo Chan awarded themselves Uganda shillings 400 million each, we supported the petition against them and also signed the censure motion. Honorable Daudi Kabanda ng'alaga nti bazzenga balina obutakkanya ne sipiika era ng'ayongera okulaga nti sipiika yali agala okubeera nga protectinga bakomishona abalya obuwumbi bwa ssente mu bujjukira bulungi omwali ne Honorable Mpuuga. Wabula ye Kabanda n'agamba nti bo bakoze buli kisoboka era nti baavayo ne bawandika n'ebibaluwa ebyali bivumirira Honorable Among ne banne naddala ba commissioners abaatwala omusimbi. Wabula bino byonna bigenze okubaawo nga waliwo embeera ebaddewo wakati wa Honorable Justin Nameere ne Daudi Kabanda. Wabula ng'ateera mukadde ke kamu ne General Muhoozi Kayinirugaba embeera eno ayina engeri gy'agiyingiddemu wakati. Honorable Daudi Kabanda awandiise n'agamba nti Stoke Enfu shall be kicked out of Parliament. She did not win genuinely. Kati ojja kujjukira nti Honorable Justin Nameere abadde atambuza enkola eyo yeeyita Stoke empya eye NRM
era nti yeye komanda 001 owa sitooka empya. Kati Daudi Kabanda yagiyita sitooka enfu era wandise n'agamba nti sitooka enfu mu maaso awo egenda kufulumizibwa mu parliament. Wamaze n'awandika n'owandika nti ono teyawangula mu butuufu. She did not win genuinely. Oba okategedde nti obwa MP bwali bw'amanchoolo. Ebyo biwandikibwa Honorable Daudi Kabanda. Kati mukaddeke kamu waliwo posta ekoleddwa generali abamu ne batandika okugitaputa mu ngeri yaabwe. Awandise n'agamba nti I advise some ladies to stay clear of some of these issues. It doesn't matter how many times Mzee calls you. That doesn't make you amount to anything. I remember Winnie Karagwa being as excited as some of you in 1986. Okategedde bulungi. Okategedde. Nga jeno aina wagame ntina ayagala okubaako abakyala abamu baawa amagezi okugenda empola ku nsonga ezimu. N'agamba nti tekigenda ku mmeka oba mirundi emeka Muzeeyi jakubira era tekigenda ku kiki temukyamuukirira. N'abajjukiza ku mukyala muje 8 awo mu 6. Bw'amaze jeno n'awandika n'agamba all stock ompya will be impounded by URA. N'agamba nti nno nti buli kinsa abeeyita sitooko ompya mbu buli sitooko ompya yonna eri mu kuzungazunga wano na wali aba URA bajja gikwata. Kugambye Nameere ye yeeyita sitooko ompya. Kati generali bw'amaze n'awandika n'agamba nti sitooka enkadde like Beyonce is approved on humanitarian grounds. Nti basitoko nkadde nabo bakyayina omwaganya. Kanagamba nga Beyonce we mumulaba naddala ku nsonga ez'obuntu. We tuddayo ku buntu sitoko enkadde naye ebeera ekyadina okuteekebwa ku mwanjo. Terina kusindikibwa etyo. Bakira bino byonna jeno abiwandiika. Ngeno Honorable Daudi Kabanda akuba gudikudde era ng'agamba kyekyo. In fact ayina post gya replies n'agamba nti sitoko nfu. Ngagamba mbu si sitoko mpya wabula yavudde n'omukubeera sitoko empya yafuuse sitoko nfu. Jeno n'aseka n'agamba obinazi Kabanda must be a mushambo. They know how to abuse. They know how to abuse people. Jeno Muhoozi n'agamba nti bannange Kabanda ono nno naye musajja muvumi mulungi. N'agamba obinazi Kabanda alina okubeera nga mushambo. Kati mukaddeke kamu generali ataddeyo ekifaananyi kye n'awandika n'agamba there are no pacts between lions and men. Wano jeno abadde tagambye nti ye mpologoma oba lion. Agambye nti tewaliwo nteeseganya oba tewaliwo agreement yonna esobola kubeera wakati w'abasajja n'empologoma. Ataddeko ekifaananyi kye oba kategedde bulungi. Wabula tubadde tuli awo olunaku olwaleero Justin Nameere bw'abadde azze okulayira ku parliament avuddeyo n'akatutema n'agamba nti mukyali ku ebyo naye amazima gali nti akawunti ya General Muhoozi Kainerugaba olumu nti si yagibeeramu wabula Daudi Kabanda oyo yatera okubeeramu n'atigaatiga n'awandiika kino nakiri. General Muhoozi ayitako ebintu ebitategeerekeka President Museveni n'ababuuza nti kuba obukakafu bulirudda waati yabeera abyogera n'abakyala balafu bennyini ne baŋŋamba nti ebyo ebintu ebimu bye mulaba mu mukutu Kabanda ate yaba abyeteereddemu yaba alina byakukuse ebibye so sijja kwanguwa kukkiriza bya mukutu ogwo nja kukkiriza nnyo. Wabula ebintu bisesa. Justin Nameere ng'amaliriza ogamba nti akawunti ya General Muhoozi nti olumu Daudi Kabanda yagibeeramu. Akawunti yennyini gyayogeddeko ebyo nga tukimanyi bulungi nti Daudi Kabanda ne Nameere kati tebalima kambugu. Ate akawunti nekola posting egamba leave Justin Nameere. That is my sister. I have no issues with her. Uliriza. Nga General Muhoozi Kainerugaba wali ku akawunti ye kuliko statement egamba nti Nameere Justin mumuleke oyo mwannyinaze.
sirina nsonga yonna oba ye simulinaako buzibu bwonna. Kyokka ate Nameere wali ku parliament atugambye nti akawunti ya Muhoozi nti olumu si yagibeeramu, Honorable Daudi Kabanda yagibeeramu. Kati ate nga tebakwatagana ate eyo statement eva etya ku akawunti eyo. Ekyo naawe nkikulekedde. Kati nga tumaliriza, obadde okimanyi nti nno olwokaano lw'obwa sipiika lutandise okunyuma. Honorable Anita Among awera nkolokooto ekifo ky'obwa sipiika akyagala. Wabula olunaku olwaleero omukulu okuva mu Laropyeche Honorable Norbert Mao yagenze maaso n'okuba ng'akuba ebirayiro okufuuka MP ajjudde. Ekitegeeza nti ekisaanyizo ky'okufuuka sipiika ekimu ku binene yamaze dde okuba ng'akituukiriza era ekifo akyagala. Kyokka ate webukeeredde olunaku olwaleero nga Honorable Oboth omukulu abadde tavanga naye kwogera nti ekifo ky'obwa sipiika akyetaaga. Bangi bakibbinkanidde era ne balaga nti olwokaano balulimu. Generaali w'eggwanga avuddeyo n'agamba nti kwono Honorable Oboth kwesiva. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.